kale nkwanirizaako ogwo mulungi atulaba nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema. Embeera eno eri mu ggwanga ensi yonna egimanyiiko, naye abazze batugoberera mukimanyi nti ffe tutunuulira nnyo omuntu wa wansi kubanga bw'otamanya gy'ova tomanya wa gy'olaga. Naffe yeno embeera gye tuyiseemu okubeerako obulamu bwe tubutuusizza. Mmanyi bantu bangi nnyo abayita mu mbeera eno ng'olwaleero muli bulungiko. So abantu bangambye Happy King mu mbeera egenda maaso mu ggwanga totuleetedde ku bantu abo kumanya butya bwe tuyinza kubayambamu. Twebaza nnyo abo abayimirira n'abantu baffe buli gwe tuleeta n'obaako engeri gy'omuyamba. Tetusobola yamba ggwanga lyonna wabula okugezaako okuyimirira n'abo be tusobodde okubeera nga tutuukako. Waliwo vidiyo ebadde trendinga ku mikutu egy'enjawulo eya mukadde eyali akutte enkoko mu ngalo bw'ati ng'agamba kyasigaza ku ebyo byonna byakoleredde emyaka gye gyonna. Ndi n'omukyalo ono ate nga mwannyinaze kubanga yantegeezezza yenna mu Duluth muzzukulu wa Mugema, naye nyongera okutegeeza maama nti tunakuwalira wamu naawe naye tuzze osobole okubuuza ku bantu baffe n'okumanya butya bwe bayinza okukuyamba nambeera embeera eno weekusanze na butya bogezezaako okufuna obuyambi oba tewali buyambi bwaffe. Sooka obuze kuba tulaba ekibadde wano. Nze Lucy Namuddu najja wano n'omwami wange. Ekyembi omwami wange yafa kati nensigalawo nga namwandu, naye obwannamwandu bwange nentandika okubukolerera mpola mpola nempanga obuyumba bwange bwe mbadde nzijagamu ssente nga sirowooza kugenda mu tawuni kuntunda nnyaanya aba kutunda ki. Kaakati nabadde ndi awo Nema nejja nebumenya neŋŋamba nti ndi mu Nema era ndi wano mu matafaali wali wensula. Matafaali gaagali wali n'ekikoomi ky'omuliro kiikyo. Kati simanyi Mwami Museveni kyeyatubalira okututegekera oba agenda tutegekera ki sikitegedde ng'oba nze ndi ludda wa kubanga nze nkomye sikyalina kye nnina. Tubuliremu ebyafaayo by'ekifo kino naddala abavubuka abatannaba kumanya ng'ekifo gye mwatusobola okugyamu wano. Tutajjamu ng'abantu abaagu nga tugula ku Mwami Muligi oli ali wali mu maaso gaffe yatuguza wano n'aguza na bano baguza na bano. Ye Buligi bwe yafa abaana ne batunda, buli mwana n'atunda omugabo gwe. Kaakati oli omukyala ali wali gwe twasiŋŋaanawo kuno ye neighbor ffe ye Kasangwawo wa muno nga tuli ku lukalu lwennyini nga si Lubigi manyi si Lutobazi ffeno tuli Nansana tetuli mu Lubigi yiiri Lubigi ali eri naye twewuunya okugamba mbu ono Lubigi manya gundi Nema Lutobazi. Wano mazeewo bbanga ki? Ndi mwana myaka 4. Myaka 4. Nema okujja okumenya ewantu wano teyasooka kubaawo ningi yonna oba guno gwe mulundi ogwasooka oba yajja n'ekikolako kemabegako mu myaka egyana gy'obadde bye bakoze nti batulaga nti biringa ng'ebitulaga nga tetubitegeera kubanga omuntu olwasooka bajja ne basaawa busaayi bajja n'ebijambya ne basaawa ebintu nga sigamba nti bazze nti batuwoninze nti ewange tugenda kusaawa ebintu byammwe n'omusango ne bagutwalako eyo mu Nema waliwo omwana yabitambuza wano ne bagamba bo tebabimanyi. Abannema bagambira ddala tebabimanyi nabino era bagamba tebabimanyi. Buli ekibeerawo bagamba tebakimanyi era tebajja ne batuwonenga nti mukole bwe mutyo bamukole bwe mutyo bamugenda kuva wabula tulaba basaawa busaayi kati bayiye buyiyi mayumba naye nga tetukitegeera. Embeera eno ey'okumenya yakusangawo? Yansangawo wano kuba nali sirina walala wali wabweru oba wali mu nju nga weebase? Nali baali bamenye eyoono nenfuluma nali mu nnyumba nga ndi ku TV nenfuluma nenzira wali ngenda okulaba ng'ekintu kisudde wansi nagenda okulaba eri wali enkoko ezaali zibika nina enkoko zange eŋŋanda zibadde eyo emmanju ezo nagenda okulaba nga baziyiyeeko egundi ebitaka zafiiramu era weziri waliro weziri ziwunyiraawo. Kati nagenda okulaba ng'emu oba ani yaginkwasa saategeera eyo etambula ku TikTok. Egamba mu bintu byonna
enkoko yokka gye wasobola okufuna? Enkoko yo gye nafuna ebirala byafiiramu ebirala nga bw'omanyira oteeka wano bano batwala odda wali nali omuntu omu wano naliwo omuntu omu naye waliwo omwami defense yajja luvannyuma nannyambayambako naye ng'ebintu ebisinga nga bw'omanya ennyumba ate ennyumba yali nnene siga nti kayumba kaali katono ennyumba yali nnene maka ag'edda enzimbe y'ekiyindi ebyo babyogera bamenya batuuse wano naye luli bagamba bwe baali bayogera nange ogwo bagambe ennaku 21 baŋŋamba ekitundu kino kiri mu nnema ekitundu kiri ku lukalu kati nesimanya olukalu n'ennema eno nnema luli lukalu gwe nga bw'okiraba kiyinzika okuba nti kyekyo ng'ate tugenda bwe tuti singa twali tugenda bwe tutyo oyinza nti opoza amazzi gayingira eno naye baŋŋamba bwe nti nesigalawo nga neebuuza. Bwe baali bamenya tebabawa budde bubakkiriza kufulumya bintu byammwe mu mayumba bamenya byonna mu ebyo bamenyanga bumenyi ye kasita gudi yatuukanga ku nnyumba yo ng'ekola ki ng'emenya ebyo oba oggyemu oba toggyeemu ebyo byo baali tebibakwata. Embeera eno ekulesewa mukadde? Embeera mbi empisiza bubi kuba simanyi wakudde era sina gyendaga enkuba olwaleero enkubye abuka wenja yanzije n'omwo nga ambuuza kuba naye yasooka era yateekako akakatambi k'enkoko era azijemu ekyo ekinakani nga neebase. Bino byonna okuva byabeerawo obeerawo otya kuba buli kimu kyaggwawo? Mbeerawo kati ono kyayi mufunye wali emmere gyenva okulya oli neiba wange kuba yalina ku lusuku wabaddeyo ebitokoteke yampaddeko ku mmere n'endyako nengenza okulya ng'enjala endi bubi sinaba kumusasula nekyayi ono wooli omukazi ali wali ku kkubo. Kulaba wandyagadde akuyamba atya? Annyambe nga bw'asobola sijja mulagira sijja mufoosinga wabula musaba busabi kyalina kyabankolera era nabana abaana bwe tubadde wano babeera wali wammanju maama waabwe yafa naye n'abalekaawo beekuzizza bokka bo babeera wali wammanju wano wabeerawo omukyalo omulala noono omwami nannyini awo era y'omuntu y'omu muligi ye yaguza ono era yebaguza nange. Mu mbeera eyo yonna olinayo abakulembeze bonna abakyaddeko ne bakuwako ku buyambi bonna? Omwami baba muyitaani Wakayima yampaayo ku kiro 2 ez'omuceere kiro 2 ez'obuwunga ne abuka wenja nampaayo akasawo k'obuwunga oba kiro 5 obanano banaba waliwo abalala sikyabajjukira abantu bangi naye nga bambi si bagezezaako okumpa ku buyambi era mbeebaza bapadde ebyokulya ebyo mbifunye. Okwongereza ku ekyo omukyalo nayinza okubanyonnyola nti bamuwadde obuwunga abadde ne famire kati mukubeera ne famire we yagitwala obuntu obumuweebwa byabuweereza nindako bandu alina okusigalawo nga ye omuntu akusobola okukumekubanga jajja kitula nsaba Museveni annyambe afune obwenkanya yeekube mu mutima gwe oba alina kyatuwa ekyokutuyamba okutujja wano mu Lubigi mu mpewo tuveewo naye kati tuvaawo tulagawa tuddawa. Mu kibuuzo ekyo kyennyininyini waliwo we bamaze okubamenya kiki ekyakoleddwa mwafunyeyo omukulu okuva mu gavumenti eyazze n'ababuulira kiki ekiddako? Nze ndabyeko mwami Ssennyonyi waali naye simutuukiridde abadde nga waliwo opposition tubuuza ku bana aba gavumenti ye mbamanyi olowooza tewali mukulu n'omu yazze simulabangako wadde LC yaffe tetugirabanga. Rubongoya teyazze wano wabula waliwo eyamuntutteko.
Mbebaza bonna abandaba ku rediyo eyo erinnya ndyerabidde siritegeera naye mbebaza nnyo wabaddewo abampadde ku buyambi mbebaliza ddala abayimiriddewo nange era abakyayogera ndowooza okumpa ku buyambi mbasaba bannyongere bataata mu kutematemamu mangu nnyo kubanga bannamawulire bangi ewantu wano wajjawo bbanga ki mwaka ki oba mu mwaka ki omwaka nga tukuvuddeko okubanga embeera gy'olimu nzibuzibu so twandyagadde okutegeera bw'oba omwaka togujjukira wano mazeewo emyaka emeka kumpi 4 emyaka egyana gavumenti tejjangako neebawooninga oba mu myaka 2 nga wakamalawo emyaka nga 2 oba 10 negamba wano mwazimba mu lutobazi kibadde tekibangawo siwulyangako kya lutobazi kyenalabira ddala ekyatiisa kutema bintu byali wano ebitooke emiti kuba wano wabaddewo emiti emirungi egiriibwa ovacado fene egyo bagitema wano bwe abagitema ku lubereberye si ku luno guno bagutemye ku luno naye nga wano wakalu tewaaliwo bintu ng'ebyo taata maama olina abaana bameka abaana abaliwo abalamu baliwo 3 obadde obeera nabo wano bakulu okujjako abazzukulu embeera eno yamaze okugwawo obeerawa osulawa ekyokulya okijjawa nsula wali enyawo era mwami abu kawenja wansi ng'anyaawo n'ankonkona timukadde okyaliwo ne mugamba wendi era naye n'azijjako sitole nga enkuba etonnya kati engoye zakakala kuba nawali wonna wabisi engoye zino ziwasigaza zokka kuba era zetwakula byokwatiddemu era zendimu kasooka bangira bammenya tebaakuwa budde kufulumya ku bintu byali mu nnyumba nafulumyako naye nga si bye bintu byofulumya ebiri awo ebyali mu nnyumba ennene nga bwe tewagirabako naye ojja giraba kubanga ebifaananyi byayo mbirina kale abantu baffe abakulaba wandyagadde kubanga tebasobola kukuwa kyonna kyonna kye basenze naye wandyagadde ayimirira naawe ayimirira atya essaawa zino ate n'ekirala wandyagadde gavumenti eno ekuyamba etya ku myaka 4 gy'omaze wano waliwo kye baakuwaayo nga bakumenya oba tewali mbeera yonna yali ebaddewo okumpanga kitaata owaye gavumenti eyinza okugamba sikirabangako nze neekoleredde era nze mbadde mbyekolerera kale nga tumaliriza omuntu akulaba wandyagadde akuyamba ati anyambe nga bw'asobola kuba sijja mukaka nti mpa kino mpa kiri wabula nyambe nga bw'asobola bw'aba asobola kumpa ttaka alimpa endyagala bw'aba asobola kumpa ki kyonna kyampa nkyagala kyaniriza kuba siri mu bulamu bwe wabula abanyamba buyambi ate sibufoosinga weewaawo kale emboozi eyo nga bw'ogirabye tusaba katonda n'ekirala tuwanjagira gavumenti eno egezeeko okuyimirira n'abantu nga bano kuba omukyalo ono emyaka gy'alimu nga nkoleredde obukadde bwange nzimbye mbadde ntuula wansi nenfuna omupangisa nampaayo kampadde nendya n'abazzukulu bange ne kakati sikyalina sina wentandikira era sina wendaga ne situiti mu Kampala nayo bagobayo abantu kati naalagawa ne wano tulinze emiggo kubanga tiyagasa abaddeawo kale ebyembi bisekerwa naye nawulidde mu mboozi gy'onyumiza nti walonda President Museveni namulonda sigaana simwegaana namulonda kakati gwe ng'omulonzi we njagala otunule mu kamera awo nga tumaliriza omusabe nga gwe omulonzi we ayimirire naawe mu mbeera kubanga munnange omukulembeze ayimirira n'abantu be mu kaseera ak'essanyu twamulonda mu ssanyu mu kwagala nga tumanyi atununudde mu byaliwo emabega kati mbadde omusaba omunnyonnyole ku mbeera eno eriwo na butya bwandyagadde akuyambemu nga pulezidenti w'eggwanga bw'aba asobodde mwannyinaze Museveni nyamba nga bw'osobola naye njagala ttaka oba nnyumba njagala akataka si ttaka ettaka lino ettaka mayiro naye wabula akataka akajyamu ennyumba neetekamu n'obwabapakisa nsobole okuzzaawo nga bwe bibadde kale tetujja kweyongerayo nze Happy King Uganda gwe omulungi akulaba tugenda kukomaawo naye nga tujja kusigala tugoberera sitole ya mukadde ono paka wetunaalaba nga tugezezzaako okutambula naye afune obwenkanya nze Happy King Uganda tuvaako